Eddy Kenzo ayogedde ensonga lwaki yasisinkana Dr. Hamza era n'agamba nti ye tabalinaako buzibu lwa nsonga bino bintu bya nsi omuntu ogezaako okutrayinga okumuvinga on naye nga ngenda bba mukwongera maasawo ate ye Brisha Cash akiguddeko muyina maasawo ngenda bba mukutuusako Sheebah kalungi ebibye ne palaso si birungi Diana Nabatanzi bakimukoledde ate ye Solomon Kampala gonna mu maasawo ngenda bba nga kutuusako naye nga sinnabaggakuwa badde nkusaba video eno jimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkujjukiza okyali ku Wonder Boy UG era nga gowe nabaito na kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna nenga seerabidde bateekamu ensimbi ababiva organic ono nga akozesa eddagala ly'obutonde okujjanja bate Hajat Kaloddo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bikola ki ne bitaana eno munnange nno saagala nkuriiseewo Dr. Hamza yalabiddwako Emeka era nga yagenze okukola umra bambi tumusabira essaala ze zonna mukama atasobola okuba ng'azaanukula bantu bangi mwade mutandise ka viral ensimbu neera ne Eddy Kenzo yaliyo biki naye mukwano buli kintu kiba n'essaawa yaakyo era nga ye Dr. Hamza bambi tusaba ow'ekitiibwa Allah akumalire ate ye palaso ne Sheebah kalungi palaso agamba si musanyufu engeri Sheebah gy'akolamu ebintu bye lwansonga yamwerabira ate ng'ekintu balinga bakivuga babiri nejjukira ye Sheebah yamayininga nnyo business ebintu ebimu tatera nnyo okubibeeramu era kizibu nnyo okumusanga mu bintu byaki eby'entalo naye nga ye palaso bw'atyo yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Instagram ate n'asobola okuba ng'ayisaako obubaka bw'atyo naye kyonna kyonna Sheebah ky'anaaba amuzeemu ate nja kuba nkikuleetera mu maaso awo ate ye Diana Nabatanzi anti bamutuusizzaako ka surprise era nga bafaani be abalungi basobodde okuba nga bamusurprising engeri gye tugenda mu mwaka omupya anti bambi bakimukoledde era nga bamwebaza byonna ebirungi by'abakolera lwansonga muntu mulungi ate nga bambi ensonga ze azikwata mpula newankubadde omwaka guno eno bintu bingi ebibadde biyitinganira bingi ebibaddewo lwasa biki naye nga ye ebyo tebimulya naye nga ate nkujjeyo ye Solomon anti yalabiddwako ng'ali mu kyalo era nga wano nga w'omulengera ali ne great grand power mukwano gyabadde essanyu gyerere nga bamiitizeko naye nga mu maaso awo ngenda bankutuusako emboozi ya Brisha Cash ne mwana muwala amufaanana mu buli kimu mu buli ddoboozi lwansonga abantu bangi babadde nga bavayo nga bagamba baagala kwa Brisha Cash diiru naye ng'ate balaba muntu mulala yakola ki yali mu bannange tebitegereka naye kamukutuuseeko ate osobola okuba nga naawe beewulira ku lwansonga abantu bano ababiri bafaananira ddala amaloboozi By the way, abantu abasinga abajja ne mukompeyinga ku life yange Brisha wuno wali wano nange wendi wanje namba bana ba complaininga mbabulira truth I'm not Brisha nga bawakana olimba Brisha olikayaye walona zena nga bakula yivo Brisha I have a business ati nibagamba watukirani nibagamba by the way nze Brisha sina nabaye onangambye amazzi baganywera mu giraasi si kikopo kati we naganywera mu kataasa negumanye eza noganywera mu bbaafu ontiisaamu mwana ofaanana nnyo njagala nkulabeko ate manyi Christmas nja kuba nzize nzije Dubai naye mama olemwa ndiana Maziga gampitamu anyway next year I think okabiraki nsinga Uganda nanti walekayo ekyami ekyo kikaabya aye bwe kyami alaba nawe toyinayo kyami ate nze Oscar ina Oscar okimanyi Oscar kulimu mwana simanyi oba okimanyi
Oscar Mugwe. Oscar by the way. Antes de kumbera kuba kitagera ninga